Abawala abaatwalibwa ebweru w'eggwanga okukuba ekyeyo kyokka ne balemesebwa olw'embeera embi gye baali bayitamu, baagala gavumenti ya kuno ng'eyita mu kitongole kya Operation Wealth Creation ebafunire ensigo balime oba basomesebwe emirimu gy'emikono kubanga gye baatwalibwa baatulugunyizibwa ebyensuso. Ayambira mu kampani ya Fresh Mind. Tokaaba. Bano abatutwala batuvaamu naye watubeererawo. Bayinza okola okuva omega nga webakira essaawa 2 zokka bakutuma bakusindiikiriza babagola balinga abayombo obuyombi ate sente. Abawala bano abasukka mu 2 tubasanze kitende mu maka g'omukyala Peace Rugambwa okuva mu kitongole kya Operation Wealth Creation eyabayamba n'abajja mu Buwalabu gye baali baliisibwa kakanja. Bosi wange n'akola ki n'ankuba ng'ensonga eva ku ki ku byakulya. Bali bamaze emabega wiiki nga 3 nga tebampa kyakulya. Kampani bagita Ridge Agency Sport oyina okukola mpaka ennyumba nene bakufulumya ne bakutwala mu garden n'okola ne bakuleeta ne bakuteeka eno n'okola nga tebakukiriza kulya. Abamu ku bawala bano betwogeddeko nabo bagamba nti bakama baabwe gye baalaga babakakkanako ne babakuba kw'ossa n'okubamma ekyokulya ate nga balina okukola emirimu newankubadde nga bayita mu mbeera enzibu etyo. Tebakola justice b'omyoba nti okoye n'okoye mistake oba n'oyasaki oba n'oyonaki ezo ssente nga batama esente nga batema bakuwa ssente nnyingi oba ogendako yatwala kinano kakana ng'ovudde na mitwalo nga 3. Baprose nga nayitira mu security link iriza byonna bye beetaaga nga biwedde. Bw'otuuka e Saudi bw'oba tonnatuukayo bakugamba tutwala kintu kyonna eri bagenda kukuwa buli kimu ng'otuuse mu nnyumba y'Omuwalabu era byonna obisinga togenda nabyo naye nze bwe natuukayo eri tebalina na kimu kye bampa sijja balimba. Wakati mu maziga bano batottola ennaku gye baayitamu eyabawaliriza okudduka mu biyumba gye baali batwaliddwa okukola okusobola okwetegula ekibabu. Bagamba nti poliisi yabajjanga mu bifo eby'enjawulo n'ebakuŋŋaanyiza mu kifo kimu ng'eno gye basanga omuzira kisa eyabawa amagezi ku butya bwe bayinza okuva mu nsi gye baali batwaliddwa. 8 kubanga waba wanene weewati naye enzigi zonna baali bazigadde. Ekiro batandika olutalo zaali ssaawa 6 gwa kiro ne basooka ne bankuba tiyagasi ng'alimu obutwa kiro mu nnyumba ne ntandika okukolola n'ensesema n'enkolola n'ensesema kiro ziri ssaawa 6 ssaawa 6 7 8 9 10 ne bukya jjukira ssaawa 10 buba bukedde. Bamala kulya bwe bamala kulya nga bakuwa leftovers ng'olya ne zisigaddewo bwe ziba zisigaddewo risk ekukutte ne bisigalawo ojja kubirya enkya lunch. Bweba tibisigaddewo no lunch olina okubeererawo paka ssaawa 5 ez'ekiro okufuna ki sapa. Beebazizza mukyala Rugambwa olw'okubataasa n'abajja mu Buwalabu kubanga baali bakufiirayo nga wano we basinzidde ne bawanjagira ekitongole kya Operation Wealth Creation okubafunira ebikozesebwa nabo bafune ekyokukola. Basobola otuwa kapito kuba tulina amagezi tusobola okulunda abamu okola bizinesi abamu waliwo emirimu gye basoma. Sabagala kumanya bafuna ssente. Mukyala Rugambwa abasuubizza nti ensonga zaabwe wakuzitwala eri akulira ekitongole kino Afande Salim Saleh balabe butya bwe bayinza okubayamba. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.